Olunaku lw'eggulo lwe twatuukidde mu bimuli bya Bulange Mengo ng'abasawo okuva mu ddwaliro ly'e Mengo bagema abamu ku bakozi b'Obwakabaka ssaako n'abantu abalala abasobodde okutuukawo. Eyakuliddemu omulimu guno Prosi Kibuuka yatubuulidde nti ng'eddwaliro ly'e Mengo bafuna abantu abataka wansi wa 2 buli lunaku abajja okugemebwa obulwadde bwa COVID-19. Tuufu ddala bw'ogerageranya gye twatandika okugema nga 18 Ogwokusatu okugema olunaku olwasooka tetwasobola dde okuweza abantu 50 naye we twogerera kakati olunaku tukunukiriza abantu 2 ng'ate basigala bakyayagala era nekye tulabye wano olwaleero nti twaze twetegekedde abantu 50 naye olw'okuba twayiseewoko n'enkalira ne tusobola okugema abantu abasukka mu 10. Ono yatubulidde n'omuwendo gwe baakagema okuva lwe baaweebwa obuvunaanyizibwa buno. Olunaku lw'eggulo bwe twazibidde twabadde mu bantu 1,400 n'okusobamu naye ng'ate leero we tuviiriddeyo bannaffe babadde already batandise omulimu ng'abantu bangi ddala n'olwekyo tulabira ddala ng'abantu bajjumbidde abantu ekintu bagenze bakitegeera okusinga emabega gye twava. Olwaleero omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona atubulidde nti omuwendo gwa bannauganda abaakagemebwa gusoba mu mitwalo 17. Twakagema abantu abaweramu emitwalo 17,469 ate abo waliwo emitwalo 2 y'abasawo abo bakola mu malwaliro. Ab'ebyokwerinda twakagema abantu abawera mu mitwalo 5,800 ate abasomesa tugenda mu 7. Abali waggulu y'emyaka 5 abakadde baffe twakatuukirira abaweranga bagenda mu 1,000. Tukitegedde nti enteekateeka z'okufuna eddagala eddala okuva mu kitongole kya COVAX facility ery'okugema abantu nazo zaatandikiddwako dda. Yes, we are already working with the development partners under the COVAX facility because we expect a balance of about 2.5 doses of the vaccine. Kyokka ne gavumenti eriko eddagala lye yatumya okuva mu ggwanga lya Buyindi. Ne gavumenti waliyo doses yakola order nga ziwera mu miliyoni 18 nga zakuva mu kitongole kya Serum Institute e Buyindi nazo tuzisuubira nga abantu batandise okufuna doze ey'okubiri. Minisitule y'ebyobulamu mu kiseera kino erina essuubi nti singa eddagala lituuka yakugema abantu 49 ku buli 100 mu Uganda, bano nga babalirirwamu obukadde 22. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.